So sawa ya lunch hour katuulize ku njiri ya Pastor Bugingo tulabe kyagambye leero. Ani ayinza okulaba omukazi ow'obuvunaanyizibwa a virtuous woman ne balyoka bakuwa characteristics ze. Sulemaani ye yalugera dda engero zonna Mukama yazimuwa n'aga nti omukazi omusirusiru ayabya ennyumba ye. Bayibuli ekakasa mukazi nti yateekwa okuzuula gye munaagula ettaka anoonya olusuku n'alugula. Bw'olaba muludde mu muzigo mukazi yakulwisizaamu anti ayagala buli simu eyakajja, ayagala buli kiteeteeyi ekyakajja, ayagala buli nviiri ezakajja, ayagala ice cream na buli kika kya keeke, ayagala mugendeko awutu bumala sande nga bbiri abange yaweebwa ekitanda. Ezo zonna eziri awo zibadde zina kyesobola okukola nga kya future. Ojja bitegeera mukazi mu kifo ky'okugamba nalabye we tunaagula ettaka ayagala data ate bangu bakutegeera nga mukyalina mu courtship mwomutegeerera. Nabagamba ddere n'abasajja w'olina omumutegeerera wamanyira nti ono omuvubuka gwendi naye kimmonde kya nnyina. Muba mwogera buli kigambo kye mwogera nga sawo maama omanyi yaŋŋambye maama juzi yagamba maama yagambye maama ngomanyane oguntu guno tegwerowoleza. Bwe mumala okulya kyemulinde wabweru ogenda okulira nga gwogera olinamuku sente. Ani asasula sente zetulidde outing. Kyangu nnyo okuzuula ekimmonde ky'omuvubuka ayagala kuwasa naye ali ku nju za kitaawe. Omubuuzi opangisaawa? Nze sipangisa, nsula ku nnyumba za taata. Ntuusa okusaasira kwange eri abazaala ebimmonde. Mwali muteeseteese obunajjanga akasente kamwe ak'obukadde ate ebyana byammwe bye bisulawo ate tokisasuze renti. Onaabuulira ali kufa jolonga kuba taata Bugingo kuba tunaamanya tutya nti obuulira ntuya ku nnyumba gya taata maama yagambye bampeeyo data